bajjanja babatati batunulayo. Dozi ya Gravity efuuse dozi. Eddie Kenzo avuddeyo kubanga awolereza mwana mulenzi Gravity omutujju. N'agamba nti music atambulira ku MDD. Okimanyi bulungi nnyo nti music atambulira music, dance and drama. Amwana mulenzi Eddie Kenzo ayongera okugattako nti mulimu abantu abatera okubanga bazannya ebintu ebyenjawulo, okugeza omuntu asobola okuzannya nga bamufumisa ekiso, ne Gravity bw'atyo bwe yafumise Shakira. Nange olaba mulimu n'abazannya nga basibe, mulimu abazannya nga babase, mulimu abazannya nga babafumisa ebiso, abo bazannye batyo. Awo wakati ng'abantu bagenda maaso n'okuba nti beemulugunya ku luyimba luno, Eddie Kenzo agamba nti wekiba tekyakutteyo ng'abantu tebakyagadde, that is up to the people. Bwe kiba nga tekyakutteyo ng'omuzannyi abantu tebagwagadde, nakyo kiri awo. Naye toyinza kubanenya because they are actors and they were acting. Ku kyabasawo abavuddeyo ne balumba mwana mulenzi Gravity omutujju okuba nti yayambadde egganduula lino, mwana mulenzi Idrisa Kenzo Musuuza abagambye nti no, mwana mulenzi ono bwe yayambadde egganduula bye yakoze si bye by'abasawo bye bakola, abasawo tebabikkula ne batunulayo. Bigambo bya Eddie Kenzo. N'azannyanga gayino bagayino bajjanja babatati batunulayo. Amwana mulenzi Idrisa Kenzo Musuuza bino byonna wagenda maaso n'okubanga abitunuulira, alaba nti abayimbi we beekuusa ku nnyambala eno n'ebiringa ebyo tekiba na tawabu yonna. Abayimbi bwe twambala engoye zaabwe ez'abasawo ne tuzannyiramu oba munnakatemba yenna, ekyo nakyo kirungi. Ate ye mwana mulenzi nannyini nkudi ono ng'agitambuza Kampala, Uganda okutwaliza awamu n'ebweru nga yabadde agitwala, Lil Puzzle agenze maaso n'okuba nti yalaga okusiimako okw'ekika ekyawaggulu eri mwana mulenzi waabo yogerese mu Gravity omutujju olw'okuba nti ddala ekikwatagana ne doozi yagigabidde ddala. Ali twabula watulaga ekkubo ly'okufuna tufunira ddala, twayimba ebyobulimi tebaawulira nga tofuna dde sho, webale kutuyigiriza emirimu kati tulinamu omutwalo. Ekiri nti mwana mulenzi ono Lil Puzzle y'omu ku bayimbi abaliko era abayimbye ennyimba ezaanaamiriza eggwanga, yasiimye enkuba ya Gravity omutujju gy'atiyulamu empiso, n'agamba nti Gravity bantu baali bakubye empiso, naye ate gwe oli musawo nakinku, oli bulala nnyo nnyini ddala. Wenyumiriza nakulabye empiso gye wakubye sifa ku mulwadde oba afaafe naye empiso yo wagikubye mu position entuufu. Ebyo nabe yabyogera. Mwana mulenzi Gravity omutujju oluvannyuma lw'okusiimibwa Lil Puzzle bwe yabuuziddwa lwaki oluyimba luno olwa Doozi, agenda maaso n'okugamba nti oluyimba luno luyimba lulungi nnyo, lusomesa, luli ow'emyoyo era lukwata nnyo ku bantu paka eri ewasembera ddala. Enkubuulira ki? Tewali kyayonooneddwa, just twabadde tubuulirira. Oluyimba olubuulirira lulyowa emyoyo gy'Abannayuganda. Mwana mulenzi Gravity omutujju agenda maaso n'okuba ng'akubiriza abantu mwenna bw'oba ng'oli mulwadde ng'otuuse mu ddwaliro, wuliriza akayimba ka Doozi okkirize bagende maaso n'okuba nga baku. Ennaku zino abantu alwala n'atya okufuna injection. Tegeera ne bakugamba funa doozi, doozi yeggwako mu wiiki emu, kasi toddamu olungubanguba nga toddayo funa doozi. Otegeera nga batya empiso, abamu nga baagala makerenda, ate amakerenda galwawo wonya. Kanadde ngezaako balaga nti empiso simbi. Kkiriza bakutunge, kkiriza bakufumite. Bagitunga, bagifumita. Kkiriza bakufumite empiso. They inject the medicine inside your body. Awanono mwana mulenzi Gravity omutujju we agendedde maaso n'okuba ng'akoola Rema n'amakula baawe amanyiddwa nga Hamza Sebunya, ono nga gynecologist omutendeke, nti agende maaso n'okuba ng'amubangula ku bintu ebyo ebya gynecology bwe bityo mu mbeera emuba endala. Atagane ne Dr. Hamza omwami wa Rema twekyayinza okunyongera
Lwaki osobe ku byamannyo ku byamaaso Mu byonna lwaki byonna oyagala lwaki ebyo Ebyamannyo olwedde byombi. Gravity omutuju asitira agamba nti Shakira y'omu ku balwadde abasoose mu ddwaliro lye mu buufo. Mulwadde. ego wasisinkanye Mulwadde yasoose mu ddwaliro ly'e Busaabala. Akubye abasawo abagenze maaso n'okuba nti balumba Gravity omutuju abagamba nti kyekiseera bamwesonyiwe afazaali bagere maaso n'okuba nga balwana okulaba nga mu malwaliro eddagala gye riri mu bungi. Kalugo ngamba otya mbu ekigoye kye nnyambadde kikyo. N'abatema embizi bakyambala. Kirepresentinga mulimu gwabwe. Gwe kiriya wali mu Lufula. Bambala ebijoowo music, dance and drama. Mubeeramu dansi, mubeeramu n'okwakitinga drama. Tegeera. Okwakitinga kikkirizibwa mu art. Tegeera. Ate kyensuubira nze abasawo abo nga bwe nabalabye mulimu ebintu ebinene byosobola okulwanirira okusinga okulwanisa Gravity mu Shakira. Omufo gy'okulwanisa nze olwanise oluyimba olunyumira abantu oluyoowe emyoyo mulimu ebintu basobola okulwanisa balwanire babongeza omusaala balwanirira eddagala balwanire eddagala. Asitiru mukadde ke kamu bangi ababadde bagamba nti Gravity omutuju asaana okuba nti nno bamuloopa mu UCC olw'okuba nti ayimba ennyimba ez'obuwemu. Yagambye nti nno we mubanga mugamba mutyo yagenda obbasookayo awandiike ebbaluwa mu UCC asabe ekwate buli muntu alowooza nti yayimba bya buwemu olw'ensonga yayimba biyimba by'ebirungi omuli empiso ennyama n'ebirala mmwe ne mubikyusa ne mubifuula ebirala. Beetaaga enda kuwandiika ebbaluwa ngenda giwandiikira UCC beetaaga obbakwata. Ate madima UCC egenda kukwata bali be basinza otwonoonera abaana baba neddate mayindi yaabwe oyimba kintu kirala ne bakikyusa a ne bakikupiiningako. Asitiru mukadde ke kamu omwana mulenzi Gravity omutuju agenda maaso n'okuba nga yeebaza kyana kiwala kino Shakira n'agamba nti ate mu bakyala abaakula ye abadde takirabanga. Gravity tulye bwafaanana Shakira nange newunyiza nnyo kyo obulaba aliweero Bambi. Ate nga Cindy yakagenda maaso n'okuba nga avaayo jojuzi ly'abalamu n'agenda maaso n'okuba nga ayogera ku nnyimba zino nga bwe ziri ez'obuwemu. Gravity akiwakanya agamba nti Cindy nedda tasobola kola atyo. Kyogera ennyama towayiriza mukazi tannakyogera ola kyogera akutya si kuntya naye tasobola kyogera ennyimba zange ziri ow'emyoyo. Wakati ng'abantu bagamba nti naye Gravity ennyimba zino z'ayimba ayina abaana alina omukyala alina maama we gy'ali ku nsi. Gravity agamba nti abo abantu be mugenda maaso n'okuba nga mumumenyera be basookera naddala okuwuliriza ku nnyimba ze ennyuvu era be batusalirawo atuwe ku mpiso atuwe ennyama gumba Isima Amina n'ebiringa ebyo. Nze music wange ayita mu kasengejja nga sinnamuteera mmwe making sure abaana baluwulira be basooka odduwuliramu atunnaluta nga mama tannaluwulira mukyala wange naye n'aluwuliramu naga bebi tuteruliwa okitegeera awulira nga ali proud bulawulira controversies ezitambula abantu nti bebi yakubye hit ebyo tebimukwatako solongazi oluyimba luwuliridde abantu era bebaziwulira nga bagamba tute luno tukole luno era abaddewo ennyimba awo endala zembadde nda okuta naye ne baŋŋamba mama wange infact yeyaŋŋambye naŋŋamba nono mutabani eno empiso ebuulirira bulungi gyongereyo soko bateere injection then tulabe ennyimba eziddako nnyimba nga bwe nkugambyeko nti gye buvuddeko Cindy yadde yakeemulugunya ku nnyimba zino wamu ne maama Mariam Ndagire. Gravity agamba nti bano bakimanyi mu mitima gyabwe mu butuufu nti Gravity ennyimba zagenda maaso n'okuba nga atuwa teziyambye eggwanga zeerese zityo. Anti tayinza kubigamba bwakutya no amanyi music wange kyayamba eggwanga lino. Gye buvuddeko mwana muwala amanyiddwa nga Prima Lusania yavaayo n'alumba Shakira ne Gravity olw'oluyimba luno. Gravity obubaka bw'alina eri Prima Lusania kambu balekere bulekezi nze mmalidde wano babayi. Prima alinga doti manyika doti Prima olika doti bana kumuuza ate ate omanyi ng'ogenze emmanju n'okola emikolo gyonna gy'okoze
waliyo kana akasembayo Lwabyo jalowooza saba